Becky, Cynthia, Nakimera mu mpaka za AFCON eziri Gabon ssaawa eno. Gabon erine Cameroon ateyo Guinea Bissau erine Burkina Faso ateyo Uganda Cranes yatuuse dda mu kibuga Oyam gyegenda okuzannyira omupiira gwayo gw'ekibinja ogusembayo ku Lwokusatu ne Mali. Ebyo nga tubitadde ku bbali mu mpaka za Uganda Cup abakyasinze okuwangula ekikopo kino aba Express FC beesozze oluzannya lwa laawundi ey'okubiri nga bawanduddemu Kirinya Jinja SS ewankulukuko. Kati kuwa ebisingawo. Mu kisaawe ewankuluku bannyinimu aba Express FC basiitaanye okwandula mu Kirinya Jinja SS ku laawundi ya ttiimu enkaaga ennya nga bagikubye ku goal 2-1. Kapiteni Musa Mukasa yasoose okuteeka Express FC waggulu ate oluvannyuma Isaac Antege n'afunira abagenyi ekyenkanyi nga zonna ziteebeddwa mu kitundu ekisooka. Mu kitundu ekyokubiri Simon Serunkuma atebedde Express FC goal ey'obuwanguzi. We've been lucky to go here for the start. Banga libadde ddene nga so tukaona performance tebadde mbi. Ku Philip Omondi Stadium Erugogo, Sadolin Paints Eggyemu KCCA Corporates ku goal 2 ku bwereere ziteebeddwa Fred Kyambadde ne Nasa Muzamil. Kati ttiimu eziyiseewo zirinze kalulu ka ttiimu 32. Abavuzi b'emmotoka z'empaka beeraze eryanyi mu mpaka ez'okwegezaamu ezibadde Kamwenge nga beetegekera raawundi eggulawo sizoni ey'omwaka guno. Abavuzi b'emmotoka z'empaka 15 bakyamusiza abantu mu disitulikiti y'e Kamwenge. Omuvuzi Ambrose Byona yawomye omutwe mu nteekateeka eno ng'asoose kulambuza abavuzi banne wasimbuliza ensigo z'emmwanyi n'abakubiriza okukola ennyo. So it's not about driving, having fun, but it's about making a difference, changing lives. I employ close to 240 people here when we are at peak. Emmotoka z'empaka zaali zasemba okuvugira mu bitundu byeyo mu mwaka wa 1975 wabula ku mulundi guno mu mpaka ez'okwegezaamu nga zibadde ku kisaawe ky'e Kahunge bangi basigadde bamatidde. Munnamateeka Musa Kabega yaziwangudde ng'addiddwa Wilbert Polepole ate Edison Mungereza n'akwata ekyokusatu. Empaka zino zigendereddwamu okuteekateeka abavuzi nga beetegereza mbalale eziggulawo season weekend ejja ng'abawanguzi baweereddwa ebikopo. Training ya leero etuwadde bingi bye tugijjeemu tutestinze emmotoka in a competitive environment ky'otalina bw'oba okikoledde okutestingidde ewaka. So training etuyambako ate bwemala n'emmotoka zaffe ntuzitestingirako ntuzigezezaako tulabe. So kyekyo eno training kyetuyamba kirungi nnyo era tusanyukidde nnyo badriva bazibona. Mu ngeri emu akulira poliisi y'ebidduka mu region Yeris Patrick Mungasa asinzidde mu kutongoza mpaka zino embalala n'alabula abawagizi n'abavuzi abanaamenya amateeka mu mpaka zino nti bakukangavvulwa. Okwewandiisa okwetaba mu mpaka zino kwakomekerezeddwa eggulu ng'abavuzi 42 be beewandiisizza. Za kutandika n'ez'akafubuutu ku Olwomukaaga mu kisaawe ky'Ekaceeka olwo enkeera zitalaga ebitundu eby'enjawulo mu Ankole. Ate yo club ya police eyasitukidde mu kikopo ky'empaka z'ebikonde eza National Intermediate Boxing Championship ezaakomekerezeddwa ku kisaawe Erugogo. Empaka zino zimaze wiiki emu nga zitojjera Erugogo zaakomekerezeddwa mu kiro ekya KCCA leero mu kisaawe ekibike nga Police Boxing Club yazeetisse mu mutenda gw'abakulu nga bafunye obubonero 24 ne baddiirwa Kobap mu gw'aba Junior Lukanga eyawangudde nga yaddiriddwa UPDF, Police, Kobap ne Namungona. Akulira ebyemizannyo mu poliisi IGP Andrews Rowan yakwasiza abanguzi ebirabo ng'ono yasabye abapoliisi okwongera okweteekera empaka eza National Open ezisuubirwa ku nkomerero y'omwezi guno. Mu bakyala gyali yannali okuva ebusoga yakubye Helen Nabwire naye ow'Ejjinja nga Difri Moses Muganga yabayimirizza mu lukontano olwokusatu ng'ate Mole Nasuno wa Kobap yakubye Rosette Nabwire ow'ebusoga. Mu Premiership, Chelsea eyongedde okwenywereza ku ntikko ng'emeze Hull City ku Stamford Bridge ku goolo 2 ku bwereere. Ate yo Arsenal esuze mu kyakubiri oluvannyuma lw'okusiitaana okumega Burnley ku goolo 2-1 nga gubaddemu ne penalty 2.
ago ge tusobodde okutuusaako olunaku olwaleero okuva mu nsiko y'ebyemizannyo. Tusisinkane wiikendi ejja. Beera bulungi, oweraba.